waliwo eggulire eriri mu kubeera nga likwekweddwa oba ky'ekigambo ky'Oluganda ekituufu kyenjagala okugamba nti eggulire balikwese bannamawulire baleme kubeera nga balyogerako nnyo lireme kubeera nga lisatulatinga ku social media platforms ez'enjawulo. However, tetulina conclusive information na evidence olw'ensonga liringa erikwekweddwa. Mpuliranga ekigambo kisoundinga weird naye oba kyeki ekigambo ky'Oluganda. So eggulire okubeera mbu Alien Skin mbu yakubye Evelyn MC oluyi liri mu kubeera nga tewaliwo n'omu ali mu kubeera nga alyogerako. However, nga information mweri eri mu kubeera nga etambulira ku ground naye okusinziira munera Alien Skin buli wabeera kamera zibeerawo kizibu kintu ku happeninga ne kitavaayo mu public bantu kubeera nga bakimanya yensonga lwaki ndi mu kugamba either likwekweddwa oba abantu tebagala kubeera nga balyogerako oba nga information gye tulina si ntuufu. Number 1, Evelyn MC ngezezaako okubeera nga anoonyezaako information kijjukiro n'emirimu gye gisinga gikwasaganya n'aba Galaxy. Kyokka ate nga Galaxy FM mukwano nnyo gwa Alien Skin era bamupushinze nnyo buli kimu ekikye bateekamu support ey'amaanyi. Kati awo ensasage wejjidde either nga yo nga brand yasazeewo okubeera nga ekyo ekisirikira bagane nedde ekyo kakiyite Alien Skin muntu waffe ate n'ono gwe bakubye oluyi mukozi waffe ekyo katukisirikire. Yensonga lwaki information ento tugifuna mu ezo parties zonna tuli mu kugifuna mu second hand party oba third hand party kidireetera information eno okubeera nga nkakkali okubeera nga tugiprovinga right oba wrong. Okitegeera bulungi ti Alien Skin mukwano nnyo gwa Galaxy FM ne Galaxy TV n'omuwala gwe bakubye luyi Evelyn MC akwasaganya mirimu gye ku Galaxy FM. Okitegeera bulungi nnyo kati awo kizibu yabeera basazeewo ne bagamba ensonga eno etuusewo oba bakubye oluyi oba waliwo ensasage yabaddewo waliwo akavuyo akabaddewo kyangu nnyo gamba Evelyn tebaako kyoyogera ekyo tukisirikire. Alien Skin naye tobaako kyoyogera tukisirikire ensonga eno tugiziike buli omu asonyiwe munne tumuvinge on. However, mulimu bannamawulire abatannaba kubeera nga bakisanyukira oba abajjeeyo olunywe ku nsonga eyo omuli MC Katsi ali mu kubeera nga agezaako okuggyayo ensonga eyo n'abantu abalala bali mu kubeera nga bagezaako okubeera nga boogera ku incidence eyo eyabaddewo. However, nga tewaliwo evidence olw'ensonga tebali ku ezo pate ebbiri tebakwasaganyiza mirimu gyabwe ku Galaxy FM oba Galaxy TV ate tebali ku side ya Alien Skin kwega nkigenda lireetera eggulire eryo okubeera nga liziikibwa. Information yonna enaaba evuddeyo nga ntuufu jagikuleetera wano ku SMX Media sobole okubeera nga njikuwa mu butuufu bwakyo naye besides that wano ku SMX Media tugenda sigala tukwa updates kyolina okola subscribing onyiga notification bell ebisigadde obitulekere gwagala okulanga naffe